jako akawuwo. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu Lieutenant General Henry Tumukunde yakwatibwa ab'ebyokwerinda abamusanga mu maka ge Kololo ngono oluvannyuma yasomebwa emisango kwali okusangibwa n'emmundu mu bukyamu wamu n'okulya mu nsi y'olukwe era ono yatwalibwa mu kkomera Luzira. Wabula nga wadde General Tumukunde yeeyimirwa n'ava mu mbuzi ekogga ono akyawera ennemba n'emisango gino. Olwaleero bannamateeka okuva mu Wameri and Company Advocates beevumbye mu kafubo akatakiriziddwamu bannamawulire bwe basabidde omuntu waabwe agibweko emisango kubanga poliisi yamukwata mu bumenyi bw'amateeka nga wano era bwe basabidde n'akulira CID Grace Akulo aleetebwe mu kkooti kubanga ye yawakanya okusaba kwabwe bo kye bagamba nti teyagoberera mateeka. Ngeri y'obusosoze so bwe tuzze leero mu kkooti omuntu yateekamu ekiwandiiko ekiwakanya okusaba kwaffe yali omu yekka ye Grace Akulo akulira Bambega ekibuli. Tusabye kkooti ekkirize bamuleete olw'ensonga tulina ebibuuzo bye twagala okumubuuza ku kirayiro kye yakola ekyekuusa ne ku baani balooya be ekyekuusa ne kuwa gyeyakolera ekirayiro ekyo n'ekyekuusa ku bintu ebimu byayogedde by'ataategeeza General ng'amuwa ebbaluwa emuyita. Bano batutegeezezza nti era basabye kkooti ekkirize baleete Grace Akulo babeeko ebibuuzo bye bamubuuza kyokka oludda oluwaabi lukiwakanyizza. Talina kujja olw'ensonga nti ensonga ze tuleese si z'amaanyi nnyo mu ndowooza ye ffe nga tulowooza ensonga z'amaanyi nnyo. Yagambye alowooza nti okukkiriza Akulo bwe yawandiika kumala ekyokubiri alowooza nti Grace Akulo yawaabirwanga omukozi wa gavumenti. Ffe tugamba nti wadde nga yawaabirwanga mukozi wa gavumenti ekikolwa eky'okutyobola eddembe ly'omuntu buli muntu nga ssekinnoomu aba akivunaanibwako so bwe tukuvunaananga Grace Akulo ne tutakuvunaananga director wa CIA. Mu kunnyonnyola bannamateeka ba Tumukunde bategeezezza nti oludda oluwaabi nga lukuliddwamu ssaabawaabi wa gavumenti lutegeezezza nti ensonga ze baagala okubuuza Akulo nnafu nnyo. Ludda oluwaabi lubaddeko leero n'abalooya okuva mu kitongole kya Attorney General oluwakanyiza okusaba kwaffe. Omulamuzi n'agamba nti ekya ku ssaawa 5 ez'okumakya ajja kuba asalawo oba ayita Grace Akulo abuuzibwa ebibuuzo oba tamuyita so kye tujjako enkya. Wabula bo bakalambidde nti beetaaga Grace Akulo annyonnyole ebyo bye yasalawo kwe yabijja. Mubuuza ekisooka kuwa ekirayiro ekyo gye yakikolera kubanga tukyamamu obulimba ayina wagamba bwe yakikolera ffe bwe tumanyi nti si bwe yakikolera ayina n'omuntu gwagamba nti yaliwo ng'akiteekako omukono ffe kye tulumanyi nti si kituufu kiba kitegeeza ekiwandiiko ng'ekyo kya bulimba ekiyinza kukkirizibwa. Ekyokubiri mu kiwandiiko kye alaga nti looya we Attorney General ng'ate Grace Akulo tumuwaabidde nga ssekinnoomu. Ekigendererwa ky'etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act kiri nti abantu nga bassekinnoomu nga bakozi ba gavumenti beewale okutyobola eddembe ly'omuntu. Kitegeeza olunaku olw'enkya bano bakomawo mu kkooti eno ku musango gwe gumu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.